Katonda bw'abajjawo embeera ng'omunyiikiridde tosabangako, sabira ddala. Katonda bw'abajjawo embeera ng'omunyiikiridde kino kyakola. Bayibuli eyogera mu Yobu essula ya 9 olunyiriri lwa 5 nti ajjulula ensozi ne zitamanya bw'azivuunisa obusungu bwe. Tuli mu kifaananyi kya Katonda. Tulina ekisa kubanga Katonda wa kisa. Tulina obusungu kubanga Katonda wa busungu. Tulina ensonga abooluganda. Omwaka tetwagutandika bulungi nga House of Prayer. Twagutandikira mu masasi. Twagutandikira mu kuziikana mu biwundu. Tetusobola gumalako bwe tutyo Katonda ng'afuga. Tugolokokereko ng'otegedde nti Katonda waffe agenda kuvuunika na busungu. Nkiddamu, tugolokokereko ng'otegedde nti Katonda waffe agenda kuvuunika na busungu. Tetwawandiiseeyo Bayibuli mpya. Wabula Bayibuli egamba nti atta enkwe z'abagerengetanya. Yobu essula 5 olunyiriri olw'12. Yobu essula 5 olunyiriri lwa 12. Atta enkwe z'abagerengetanya emikono gyabwe ne gitayinza kutuukiza bye batandise. Bakutandiseeko bakoze ebintu bingi okuva omwaka le gwatandika, omwaka tegusobola kugwa ng'engula eri waabwe. Nkyogera ng'omusajja wa Katonda mu mafuta ne mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, omwaka gwo gwe yagutandika obubi ogenda kugumaliriza n'engula ya Mukama ey'ekisa. Omwaka gwo gwe yagutandika obubi ogenda kugumaliriza n'engula ya Mukama ey'ekisa.